Okay, mikwano omulungi atulaba ku Spark TV program wese omwagalawo surprise your loved one Bulura Sunday zibeera saa 12:30 nange nakawombe Shifa Hope okwewuunyisa abagalwa baffe okugenda buli wamu buli omu wotudde tuulo kalire weetereeze tugenda kuba tukutuukako tukuwa ebirabo tukusurprising only if nga wabikolerera tuulo olinde nga wabikolerera nga wasiga ensigo ennungi wayagaliza wayamba wagaba wabuulirira bulungi wavaamu ebigambo ebinspiring you know tuulo kalire one day one time Hope Shifa is coming your way otherwise mwebale kubaako mikwano bwe tutye tubagamba nti happy new year munange manyi nti omwaka guweddeko omwaka nno gugenze 2024 guguno tugusiibula tugumalako tugenda yingira 2025 naye nga tubagamba merry christmas and happy new year olunaku olwaleero tugenda kubeera abagenyi awo ekitemu noyingirako nno munda awo munda Mozana estate omwo gye tulaga waliyo omuzira waffe gwe tugenda okunoonya nenga bane surprise ene evudde wala evudde mabega ngo omuntu tumubaza taliiwa ababize omwami ayitibwa Muwonge Musa omukyala we ayitibwa Lilian Muwonge betugenda okubanga tukolera surprise bola babo ona bayingira onafuluma onayingira kwegamba ye couple abali so hard working but tugezezaako banoonye ebbanga ne tuyita mu bukodyo bungi tebibadde byangu sibangu okusurprisinga ojja kumanya lwaki sibangu okusurprisinga mu maaso awo naye nga bambi mutugoberere tubeere nga tutuukayo okusinzira obudde bugenda balimu kuba ekiboozi bamusibidde ewantu twamutaddeko naffe enkwe ziri ennungi bamwetoolodde bamusibidde awo tusobole okuba nga tumusanga we tufiira olwaleero tetumanya ate tuba tunaamufuna ddi naye nga mwana muwala eyatutumye ayitibwa Margaret era ng'ali mu nsi z'ebulaaya eyo gyakakalabiza emirimu gye ogenda kuba omanya details maaso awo naye nga kye muba mumanya tetusimbudde surprise tukyazikolera ddala era tuyingira nazo 2025 nga bwe twatandika luli emabega mpaka wano we tutuuse mpaka ate gye tulaga we thank God for the journey that we've walked with you our fans netudde naye nga yonna mutugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga ate temwerabira pack and go towards and travel bannange mwabavudde ebulaaya abantu bangi temulambulanga Uganda nigwe omuntu obeeraawo nga Uganda ate abazungu be bagikunyumiza nti ejjinja biri bwe biti nti ku Equator biri bwe biti nti Fort Portal biri bwe biti embala biri bwe biti mikwano pack and go towards and travel babategekera bu trip oba muli bameka oba olina emikwano gyo oba olina family members bo oba olina omwami wo oba mukyala wo nga you need a romantic getaway babafunira hotel mu bifo ebyenjawulo whether mu Uganda oba ebulaaya bwe ngamba bulaaya njogera ku Europe njogera ku America Canada oba mu Middle East countries naddala mu abagala ogenda okukolerayo n'okulambulayo bakikwasaganya ne babategekera buli kimu kuva kukolera visa tiketi ku airport ng'otuuse picking you up from the airport hotel bookings byonna babikwasaganya babayita pack and go tours and travel obasanga ku namba zaabwe zino 07401 36001 oba ne basanga ku 0770 38 5444 oba genda wesitule bulambalamba ogenda awo Ekajansi ku Entebbe Road Ekajansi ekizimbe kiriko Hamida Loft genda ku level 3 waggulu ojja balaba ebipande byonna ku ebiri wali branded pack and go tours and travel mungoberere banenge Hope Shifa asimbule tugende nga tubenga ate tusinkana omwagalwa waffe hero waffe gwe tugenda okucelebrate nange nesunzo basanga mbawuliddeko ebirungi bingi for 2 months nga babambuulira nga babanyumiza bambi Margaret we bali kubeera muntu mulungi we bali kujjukira we bali kubeera good girl era mukama akongera omukisa mu byonna byokola banange tusimbudde we love you mutugoberere tulabe bwe binaaba Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa kale nyawo bibaleko nyawo kati nsaba kundagirirako kale nyawo kuba already kati simanyi tugenda naawe oba kugenda kundagirira nasi soko lindeko kakati nze wendi awaka waka wennyini gwe wooli kati ngenda kukyona ekitemu nzija ekitemu ekitemu
ojje ekyalo bakiyita Kyambazi naye yite mu makatawuni k'ekyambazi waliwo esiteeti ogiyiteko ntuuka ekitemu tuuka ekitemu okwate ekkubo otyame ekidda mu Kyambazi oba kansooke ntuuka ekitemu kkubiri omulagiridde kale nnyabo Wanji nnyabo gyebaleko mukwano kale mukwano nawe gyebaleko nnyabo kale kati ndi mu kkubo ndi mugendayo kale baabi kasaba otuuke mangu kuba ono abadde era afulumyemukko ani bosi wo alinako waalaze sitegeddeewo ate tomanyi budde bwaddira nkozi bw'abaawo tayagala simu nsobola gikwata naye kisinziira obudde bwengimazeeko kale kale mukwano ngenda baggamba hello yes manje ozeemu n'onkubira nnyabo kaakati ati njagala nkulagirire bulungi kuba tubadde tutudde wamu ne muddukako wali we tubadde ate ye muntu gw'ompulidde agamba nti omulagiridde bubi awo yabadde Magi wanje oyo abadde oli omuwala Magi kaakati gwe mutuuka wano ekitemu eyantuma yaani si ye Magi ye Magi ati yaŋŋambye nti olagiridde bubi abadde atudde awo ye ono ye mwennyini mwannyinaze gwe mbadde ntudde naye oli tubadde ku ssimu ndala ono ng'abiwulira ate byonna gwe mutudde naye aliwa ogambye oli abadde ku ssimu n'akugamba olagiridde bubi nyina gwe mpulidde agamba ate bwe tujja nayo surprising ogambye abaddewo nedda ono kojja mpisi yabadde ku ssimu oli Magi gwe mbadde njogera naye ku ssimu endala kati mbadde osimu gyeeko naŋŋamba omulagiridde bubi naye kati jangu ojje mu Kyambazi Kyambazi otuukepo mu Kyambazi koza na hostel waliwo transformer kati mbadde njagala nsooke ntuuke ekitemu ndaba olwo ekkubo lye waŋŋambye lwe bayita Kyambazi then olyokoddemu ondagirire oba si kyo oba osobola okumpereza ka voice ku WhatsApp kale nompe endagiriro mu ka voice kale nnyo kyo nemmala okutuuka nembuuza kitemu nembuuza Kyambazi kale kati sooka otuukewo naye ezo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sori aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono bajyawo naleta ono bugoyo butuuka omwanono naye wawo
meters, turn left. Hello. Hello? Wanje nnyabo. Kwano oba otuuse maama ngambe mbuno obadde otuuse nga wali ekitemu naye akubira Ndi kati mukubula bubuzi, mbula bubuzi. Naye ate era asembye yakwogera nange. Ddamu obuuze n'abo. Take the next left, then turn left. Buzako Ozana Estate. Kati obadde otuuse ekitemu. Nakituuseemu dda nawese dda munda mwende Ozana mukubuli. Estate. Kuba lino lyakugambye okukwatako lyokola kiryokutte. Natuuseeyo dda ne ku kyalo kwendi naye kati bagambye bati agambe tuyite wa tukkirire Ozana Estate eri wansi. Abaana bagamba wansi abakulu bagamba wa bannange kati oli asomeka lya kapande Ozana Drug Shop gyatugamba bannange Bali batambuze baye. singa yaŋŋambye ng'alinaanye essomero Kasaawe mu Kyambazi awo. mu Kyambazi twatuuseemu dda akasaawe twakalese mabega. Akasaawe watera n'okubeerawo ababooda. Kati omanyi omuntu okugamba Ozana Estate naye nga estate Ozana nnene. Kyeka tewali kifo nti kiikyo nga bw'oba nti essomero baliyita kino. Ayimirira awo kasaawe kennyini ababooda abamu bamumanyi ojja kubuuza ewa afande. Kati katunoonya akasaawe nno kati. Head west. Akasaawe awo ku booda Kyambazi mwennyini nnyini. In 500 meters, turn right. Kati katudde mu Kyambazi kuba yo twamuyiseemu dda. Uwa gy'omanyi akasaawe. Ono ali ku ssimu atugala tunoonya akasaawe. Bw'onaanoonya Ozana estate eba nnene nga yonna Ozana. Kati tojja mmanya nti Ozana. Ozana bayinza obabuuza abantu baawo kasaawe mu Kyambazi weewa bajja kulagirira amaka ago. Kati omuntu kyendagirira entuufu singa twatuuse dda eddakiika nga ana emabega. Yabaleko. Kasaawe k'Ekyambazi kaliwa. Banna kati sibakubanga tunoonya Ozana kwa buli omu alina Ozana wamumanyi. Ak'omu Kyambazi akasaawe k'omu Kyambazi eno kale nnyabo ekyo singa kye mwatugambye n'omanya ky'obuuza naye kiringa ng'okugamba nti ngenda Kampala City yeeriwa okitegeera nga bw'onaagamba ngenda mu Jomayi Estate kati buli gw'obuuza Jomayi eriwa ne bwe ba GPS eba eraba wangi nga tolaba kifo kyennyini w'olaga. Twabuze dda okumala eddakiika 4 tuli muno tulambula. Bakoze ensobi ojja kubuuzako abamu bamumanyi afande kubanga afande mwami akola mu busirikale n'omukyala musirikale. Kati bw'obagamba afande omwami afande bamanya nti yooyo weyongerako linnya lye. Buuza mukyala afande kuba erinnya lye tebalimanyi bamanyi abamu bamanyi wa maama Nassa abamu wa maama Amu. Kati bano ddamu babuuza akasaawe kuba wano mu Kyambazi. Bosi mujebale. Bade muza ku kasaawe ke. Kyambazi asobola okusindika omuntu awo najja eyo kasaawe n'ayimirira ye n'abalaga ewaka. Kino afande waliwo omwami afande ani nnyabo? Buuza mukyala afande. Mukyala afande omwami nti bw'otuuka ngewa maama Bayo Balo ngewa maama Balo. Maama Balo simumanyi kubanga nze kale nagendayo bugenze yiwe. Kati maama Balo ali mu katawuni waliwo ne pool lindako gyebaleko nnyabo
Mbuuza wa mukyala afande. Hello? Wangi? Maclean. Ye Lilian. Ye Lilian. Batugambe nyumba oba 99 eteri mu kikomera. Soko osirike batulagirire mukwano. Baamu ogenda olengere. Kale tweyanziza mukwano. Okirengedde mukwano? Tugenda kiraba batulagiridde. Tugenda. Abeeno yes gye baleko ssebo kale tukuleetedde surprise yes tusaba kale ye ssebo. This is a very big surprise. Very big surprise from someone. Surprise for you and Madame. Okay. Really? Yes. You're loved by someone. Okay. But tuteeke ebirabo ebirala. Hey. Gaalo tukenderezeeko wali ku TV. Wow. Tukenderezeeko tunyonyole. Singa ne Madame azze. Taliiwo. Whom are you surprising? Whom are we surprising? Let me see. Let me show you the photo. Because you might think I'm in a wrong place, but I'm not. Yes. Wow. We are surprising that person and this one. Senga. You come, people, you come. Who is this person surprising us like this? Someone. We were just contacted by someone. This is becoming a real surprise. Yes. How did you know that I'm around? Because I don't sit around. Hey. Yo. Mr. Mwonge Musa. Please come. And come. Madame Lilian Mwonge. Yes. I hope I'm in the right place. You're in the right place. Okay. Let me make myself comfortable. Muje baleko banyabo. I've never been surprised. Really? Kabaje ebirabo ebirala nga I was going to call the police. Eh? Yes. Right now? Who are these people? You are going. How can you do such a thing? Surprise. You are taking videos to a man who has been sleeping. How do you call it? It's called a sister. Surprise bweba omuntu bamugwako je baleko nnyo. Kale. I'm still surprised anyway. So you can who is the person surprising me? Munange, you and Madame. Kupesi mi yange. Police police. Somebody is surprising us. Yes. Who is that person who loves us like this? Era gambye ya message yangambye I love you all. Aba wishing happy new year. Eh? Ate Where are these boys one night? What is Nasa? Nasa is Zawadi. Yeah? Nasa is Zawadi. Night. So who is this? The team? What's this team? Team. I've confirmed this I'm team. The one. You're the one. Team eno nze Hope Shifa. Chava abambadde team Hope Shifa. Okay. Tukola program bagita weewuunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Tukyalira abantu someone atucontactinga n'atugamba nnyina omuntu eyankolera ebirungi mu bulamu njagala mu appreciatinga. So someone contacted us n'agamba yagala ku appreciatinga the two of you.
Otyo? N'atuwa details n'atulagirira. You come here. Oba mwabanteze. How did you know that I'm around? I don't sit around. You don't stay around. I came here, I arrived very late at night. But like, in fact, I've heard about you like a month ago. What's that you had? I'm supposed to come to this place and surprise you, ne madam. Wow. What are you doing? So, gwe tolina gw'oyinza kulowoozaako because nze nyina just phone number ya muntu eyankubira. Nange omuntu simumeetingangako simumanyi but omuntu yankubira nampa obubaka. Nampeereza some money to organize something for you and madam. Sirina. Tolina gw'oyinza lowoozaako. Tewali. Kale katukube essimu atubuulire. Kino nga sikirabangako. Ate abasajja bali ku kamera teboogera. Bali serious. Ebirungi. Tukube essimu ndyoke. Tofira kukola birungi. Yo omuntu gwe olinza okuba gwe byotalabye ng'ebirungi ng'ate bitudde ku mutima gw'omuntu. Kati kankube essimu omuntu yatubuulire. Atubuulire details. Surprise tebajogera. Surprise tebajogera. Netwera ku nyumba. Nkiguddeko. Surprise tebajogera bagwa bugwi. Oba buli omwana agenda okwanjula nga simanyi. Kati ate nasa. Ani abaana abawala bano omwana ayinza okutandika okunjuwamu ebintu nga ayinza anoonya ngeri gya kwanjulira omuko okuva omulenzi ayingirawo tuba tuli awo nga surprisinga n'omulenzi bannange katubuulire kankube essimu video call bino nga mbadde mbiraba ku TV era bye bino byennyini nange olaba hello nemmanyi nina kukola consent hello hello omuntu abadde ayogedde kati ngali mu Uganda wano katubuulire hello ani ono ani ono ani ono ani ono mugamba nte wow omwana omuwala gwe nga ntiisizza mwana gwe onkoze eki kino lwaki tongambye nennaabako okunakusangayo bannaaye ng'onkoze gye bayita surprise gye sirabanga ono namukoleraki paka bannaaye baŋŋambye mbadde naye neebuuza yasoose kunsiba kiwaani bannaye nga tweyanziza eno gye bayitira ddala surprise sigirabangako kubanga omuntu okuŋŋamba nti ankolerako surprise ne basirika n'okusirika abantu bano naye kati abagamba mbu ayita poliisi era mwandyongedde sirika kituufu musirikanga era gwe nga very grateful thank you so much obadde omulaba akuba amasiba ngamba bagenda kumpulira waba obadde mulaba afulumafuluma wano afulumafuluma ye amasimu ag'ekitalo gano kiki neŋŋamba teyasiibudde mukoddomi wange n'omwesonyiwa
ane omuntu omukulu Eh. owaayi kamaliza eddiiro but I'm so Kumbe grateful. eddiiro yeno. This is a real surprise. Wow. Ate nabadde ngende neebake. Genda weebake. Nedda ntayagala ofune program ekujjawo. Obadde nsumagirira mu ntebe wano. Banna. I'm so grateful. Naye kagambe reasons ze zimu ku ezo. Ensonga. Ensonga ogimanyi kojja. Tetumba bibuuzo. Mwana gwe. Kiki kyenno kyennyini kimu kinzigireyo. Come. Ensonga eri ludda wa? Wangi? Ogimanyi bulungi nnyo. Ne mama agimanyi. Naye. Onjagaza ki? Sooka ombuulire. Kiki kyennyini ekinene ekintuusiza wa? Oba muko ng'atubuulira. Nteeke wano ekirabo. Hoho, eno Christmas ewedde. Era. Christmas nkoze eki? Owaayi. Wategedde otya nti nkomawo? Bambega abakwera. Ne bambega nina bangi. Bambega nina bangi. Ate ye mwennyini yanneegambye. Niye n'okumbuuza anyway. Ate twogera ku byante. Lieutenant yazzeemu etya? Kize naddeko. Era abadde n'eddiiro. Ebibuuzo jjajja. Yabadde eddiiro. Ate ng'abadde aŋŋamba bingi. Musooka ombuulireko. Yabadde ddiru kutusaayo kojja wange timwagala nnyo. Neyanziza bannaaye. Nga kino kyamaanyi. Kitono. Wagala. I'm so surprised. Omwana ngambye surprise. Indeed, this is a surprise. Banguddeko nga ndi mu kusumagira. This is too much. Ate era mbadde ngenda kubagamba nti mu butuufu muli mu kifo kikyamu. Obadde mwali abuze okuwanga obedde abuze. Mbadde ngenda bagamba buli mu kifo kikyamu kubanga nze ani ali surprise nze bw'ati. Yes, this is a big surprise. Kojja muwa obubaka bwe ne omukyala taliiwo. Madamu taliiwo naye omuwa obubaka bwe ajja bulaba. Bikwaso oyo yennyini akulinaanye bimukwase. Ebyokwogera byatulinaanye. Ebya mami wange bikwaso oyo yennyini akulinaanye. Obwedda anko yeebuuza lwaki omulowoozezaako n'oyagala omuntu asooka okulowoozaako ng'akwagala mu bigambo naye nayagala akole n'ebikolwa. Kati kyabuuza ekyo. Anko wange nange anjagadde. Nange nenyambala bulungi. Nenyumira ebifaananyi. Bagenda munyamba. Bantu sibe nakono wano. Bagenda okyuse ku bipale. Kyusa ezo zakuwadde. Kyagenda mubuuza kizibu kiki kinakola ekyo eky'amaanyi ekimuletera okuleeta abantu bano wano. Nga aba ali too much. Ayiseewo. Ali besiti waffe. Omwana tayiseewo. Owulidde kyagambye nti omwagadde nnyo oli besiti we. That is enough for her to appreciate you. Mwagadde nnyo era mwagala nnyo n'ako katini. Weebale nnyo weebalire ddala. Obadde bagenda kumpeesa ekyokuteeba. Ekyo mbadde nkigudde. Mbadde nkigudde era mbadde sirina gwe ngenda kuteeba. I could not really. Mbadde sinza kisuubira. Mbadde sinza kisuubira.
Pannaye mwana nga nkoze surprise. Nga ndi muzibu wa kusurprisinga. Bulijjo mbadde mmanya abantu be bakola surprise baba beekoza. Naye mutuufu bakituufu. Mulova ne kiva mu muntu gwe basuubira. Kati kiki nali mukoledde omwana omuwala? Yalina ensonga ze. Okirabye? Abantu abasiima baba basiima. Omuwala oyo amala kwayisa ayogedde. Kituufu. Kojja ayimiriddewo. Ayimiriddewo muffe ffenna. Nali n'abaana abo taata wabwe n'alwala. Nenze nakolanga n'ebimu ebimulimbalimba. Ne mugaa nina omwana mulwadde olwo njagala school fees za mwana. Nina omwana ndi wano ndi Gombe nga nteeka Gombe gye batajja kusobola kukola ki? Kwanguwa kutuuka. Sajja tunagamba kanjiye kantetenkanye wano. N'asindika. Okitegeera? N'asindika. Nenyimirirawo n'abaana abo. Kitaabwe yalwala okuva 2 up to now. Lwakwa kati atambula naye ng'oyo yayimiriddewo mu byonna. Ako omuwala tayogedde biki. Tayogedde biki biriwo. Yes. Kyekyo. Oyimiridde nabo mu bubi ne mu bulungi mu mbeera yonna. Mbadde simanyi. Era nga bakucelebrating olunaku olwaleero oli muzira waabwe mu bulamu bwabwe. Mbadde sikimanyi bannaaye. Kituufu toli muzibu totera bbaawo kuba surprise eno talina gikola mabega. Si kyo? Ne muswama nga taliiwo. Bwe waswama nga taliiwo ne tugyongezaayo. Bannaaye. Yatuuka n'ambuukinga n'okumbuukinga nga tetumanyi ddira olibaawo. Naye n'aŋŋamba Shifa gwe beera ng'okimanyi. At least any first week mu December. Ne tubaza mu first week eyo tewaliiwo. Ano mbadde ngenda kutambula. Nafata ne program ne nasa. Nga tugenda kuvaawo. Bunkenke wanditusse. Nsonyi ze zinkutte okuleka omugenyi okuleka omuntu yazze okulabako. Mumulekewo awaka. Anti bo bonna bubadde era butego. Mwana gwe. Okinkoze. Byonna babiraze. Okinkoze. Kanyambalemu ku nga tolabe. Kituufu. Oba ne suuti. Suuti. Bagambe batya? Mmale kunaaba. Ebibuuka byange bino. Bakujjukiza sebo okunaaba. Okunaaba sebo. Sayizi bagamba foote. Mumpe n'obuwono. Sayizi bagamba foote. Ampimyako bupimi. Ani yagimugamba ye? Banna. Ng'okunoonyereza okuli wali. Madamu yayambala meka 38 39. Obene si yeyo 38. Yeyo eyemutuuka bulungi nnyo. Amulege mutuuseeko nti ekiri awakaawe mitawana myereere. Akubira. Video call. Bayinza okuba bali azze okulyawo omusajja we. Okitegeera. Kati omuntu ngenda mugamba nti bamaze banyanjudde. Mukubire video call. Gomesi ya madamu kuliko ekitambaala bino byonna ebigenderako. Olaba nno bonterezezza mu video. Ogera gaba kwandike naza alabika mu video. Tajja kumusanga. Obubaka bwange. Alo? Banyanjudde. Tannalaba keeke ebirabo. Balengere. Alo? Bulungi muli mutya? Mwebali? Hello. Mufiiriddwa. Mufiiriddwa. Leeta mami. Mpa mami. Alo? Obasabe mami ne ba freezing network.
Bannaye kino kikulu ekiri ewaffe wano kyali kisaana kuyita bamawulire wetuli agataliiko nfuufu. mami bannaye tetumufunye tetumwongere okumunoonya. munoonyeeko naye amanye nti alina package ye wano gomesi ye eri complete ebintu ebiri wano bannaye senga kyemutonkoze n'akagatto kikusonyiwa kino siri kikusonyiwa liyali olabadde kristo ngambako nti genda ogyemu ebipale byo tulina abagenyi bannaye tokiraba byose ne tumusanga wano bino bi surprise yennyini etali mu kiwaani kituufu abantu beesalako ku nviiri nebeetegeka nenyumirwa ebifaananyi nomala no acting nti oli surprised tokiraba kale nga muteeka ku tv nga ndabika bwe nti apaana babadde batakwata simu yawe ojja kyotukoze wano sikirabanga bange nenemu esuuti eno eyinza oba enene empale oyambala size ki 36 nenemu kati naye keri 38 nyambala 36 ate okozeemu ku kifaananyi kye balina kiri wali munenemu si kyo embeera zange bwonkoze ndaba okozeemu nze embeera zange bannaye kuzijjamu sigijjamu nange nja kubeerangamu katuseeko ku kooti wano tulabe sayize eno tuyinza omumaliza nga yakukyusa bannaye we tuzijja tubabuulira nti bwetatuuka tukyusa nti ye nenekomewo nga nkyuseemu kituufu kwate weeyo ne bwaba soke but just weeyo ne taayi eri wano kale munampulira agenkenke kwata uno ayogere naye naye gwe kyomanyi gwekanze tumusanze yebase wano bwati tumuvudde mabega bati tulese nitumusanga ali bibye bane batuwa ebikola ku keeke wadda tugisale ndowooza omutima gukusse anti sibalaba nze ngankulaba kamera yakyuse etunudde eri mabega gibale nakujjukira bebale nakubeera na mutima mukujjukira mukyala akuba wabasinga wabadde akubira asinga tebajjukira naye mwebale kujjukira kuba mami taliiwo tabirabyeko bagenda mugwe teka ku simu ajja bbira bajja kwebaza naye mu ngeri ye ogirabye eggondiye gomesiye naye nga ttone kuba nebibyewo ebiri birungi nnyo ate hope webale kulonda ndabyeko kagomesi kalungi anti naye alina okulonda kuba naye bwomutunulya naye alina okulonda ekyo kyennyini ekigwanira omuntu bano kubanga omutima namugamba ebisigadde bibyo gwabalonda ate bambibalize naye mbadde nkulaba ku gundi tv tiktok biki biki mwana ngamba maama tulina okukolayo surprise tulina okukolerako ja surprise yes obulamu amubazizza tabaawo nze bulijjo mukubira essimu naye nga tambulira lunaku kibagenda era emwangamba 18 nga nyinako client naye nga client aliko simu zibu nsobola omumukyusa nga nammwe ekyammwe nsobola okukitegeera nenjiya bwenkyusa oli we mwasaliddewo 18 alimba balaba ombi ndabye nti babombi banaabaawo ne bannema kati ate oli wennakuwa wennagambira oli omukyala yaliwo ate ngaomwami taliiwo ngamba nedda wenabuza ono nangamba 17 nja kuba ntuuse konze kale nakedde wamukedde bukeezi
namulimbye abaana babwanudde emiyembe naye omanyi nti wakedde ne tekimujjidde kulowooza nti kirabika oba tekisuubira nakisuubira banamugambye abaana bampanulidde emiyembe kati jjo nabaddeeyo obuddo nga tulina omufu gwe tuliko naye mugabadde bagimpanjikuleete neŋŋana nadde ŋŋenda ku mufu aleeta emiyembe gyange konze kale tiyabamanyi naleese eki emiyembe nakumulabako kati gwe alowooza agambye no gamba mbadde sirina bwe ndekawo omugenyi nga tamanyi nga mwezi ebibyo tamanyi nti omugenyi ali mu lukwe mukama mulungi kituukiriza netwakyogerako dda ennaku zibibbize tabeerawo omukyala waabaawo omwami tabeerawo omwami bwabeerawo omukyala tabeerawo kale bali gundi baana ajjamu obubaka agenda bufuna genda bimulaga wano singa bumuwadde nadde essimu netiwaaka ekyagaanye tweyanziza nnyo mugenda mu Christmas holiday mbagaliza n'olunaku olulungi amiina naffe tukwagaliza happy new year merry Christmas agenda girira eya Algeria naye nga bamukonya lulu triple ogifuna naye nga baama bakunya lulu anti tomanyi gye bagenda bakozesa batya ono ayita oli atuma ono atuma tomanya mbadde manyi baali nabo bagenda nabo yes family eri waliyo family yagenda family ya mukyala waliyo family endala kituufu gyalaga tamanya bwe bagenda mukyala Algeria nkozi beeru Algeria omanye naye ng'eri mu Africa ebisa bawarabu naye nga bali Africa Algeria nedda mukwana Algeria naye eri mu Africa Algeria naye ate nga beeru banaye oba teri beeru where is Mr. Gugosa akakyala nange kyemadde nze munaayo okusinga okuswala ennyo nga ngenda ku Google akakyala keeru nnyo wanje n'olulimi lwawe lwogera omuwuliriza nnyo ebigambo ebimu biri mu Luwarabu bawalabu kyo it's in North Africa yes Algeria is in North Africa, a country in North Africa. The People's Democratic Republic of Algeria is a country in the Maghreb region of North Africa. Yes. Capital bagita Algiers. Currently, Algerian official languages Arabic. Kituufu boogera Arabic. Boogera ne Tamazight. Population nayo ne bagikuwa 45.61 million mu 2023 kyekyo kituufu boogera bali mu Africa naye boogera Arabic nze nga ngenda ku Google nga sinayogera bye simanyi munyumirwe trip bana ayagala lya keeke onaalya keeke ay kayina amaanyi bakwe keeke bakwe keeke ayagala gumanyi guna gamba alo tayogera alo ayogera luzungu Gugu, how are you? How are you? How are you? Bannange omulinzi omusiibule mulinzi tatidde nnyo ani ojja wange tatidde nnyo abadde yeebase tumugugumudde mu tulo abadde asumagiddemu musajja wattu
Bannaye. Bakitegeera so smart. Oli okay ne size? Oh, okay. So smart. Ne kalo oli okay nayo eh? Okay. Bampadde ekifaananyi n'engeraageranya. Ngamba oli ali Akulaba ali mu kulaba. Owa yondengedde. Ebifaananyi ebigenda okunkoza naye mbadde munene. Wow. Ebifaananyi ebigenda okunkoza naye nga mbadde munene. Sirinaamu. Onengedde. Kati abo ngenda mu parliament. Kati ndi mu bansereko. Onengedde. Nja kubayitako nga tebantegedde nti yenze. Bannaye. Olaba surprise ezimpitiriddeko. Kati abantu ngenda bagamba ntya. Okay. This is surprise yo y'amaanyi bannaye. Wabale kupima mama, wabale kupima. Katonda atuyambye ne tukwata ngenze nendabwanga oba ennene naye ngamba kanne. It is okay. Even the shoes are Bannaye omuntu aba kunaaba kuyamba. Kino n'otereeza. era. Ne kuyagala neefeeko bwefi. Owayi. Ono mugamba ajja ntereezi. Owayi. Kakukulisa nayo Kasalini gye wabadde nti kulikayo ddali gy'oyise. Kale bunnaye. Okinkoledde. Wow. Kati ani antwala out? Sigenda kuzijjamu. Sijjamu ngoye zompadde. Woteri yaruna mubimanyi? Yaruna mu biru. Gundi restaurant. Restaurant yaruna mu biru gy'oba omutwala. Banaaba ajja ku mabugo. Alinde madamu banaaba akomyewo ajja mutwala. Bannaye. Eno ye bayita surprise ye nnyini. Akubye network yabwe tebategira bulungi. Network sinungi. Eno gye bayita surprise iriyo. Kuba nti tolina ky'osuubira. Oli nali mwambaliddemu naye kamuleka ajja kweyambalira. Bannaye. Ekiri wano. Mugenda tuzzaamu embaga. Ekiri wano. Yepima mami hope yali tasobola mupima bulungi ku Gomesi. Naye gwe babadde okukwatamu kafulu. Ayina ekifaananyi kye nafuna ng'atudde bw'ati yeebase nga sirina kyayimiridde. Ekya Gomesi ajja gitunga. Owaye omwaka ogumazeeko. Bw'atyo wajja oteekako akagatto ka bbulu. Oyisiye bubi.
agendesa ajja kutereezeeko nako kalungi okiimye ekiri wano ng'obuzeewo kati wano naye wabadde abavubuka abayaayi ababadde bayita mu bantu bwe bati bajja waka ne bagamba abantu ffe batuli bakozi b'amasannyalaze batuli bakozi b'amazzi biki nga nabo nabatembeeza mu mmotoka so nali ne bagamba temukkirizanga mutuwadde nogo aleese ebintu byebifana bwe bityo bano pafyumu biki nange mbadde ngamba ti kati nali nagamba abaana kati batayimingidde ddala taata nga waali gwe baba bajja okufera badde weetegese ng'oliize naye osose kugumiikiriza n'owuliriza bambi thank you so much mwebale kutuwa surprise gwe yagiweera mu ddirisa ayatugalira ebweru ffe katugikolere mu ddirisa netugikolera awo yagiweerayo mu ddirisa bannaye bedde ntera okubulaba kubuli ku YouTube omulabye faani wange owaddala buli aŋŋamba nti YouTube aba faani waddala naye I don't watch full era olabako katyuti naye nga kiri kyekugambye nti n'ogamba oba si bituufu just muli okubya mwe mwagala following kyekiri kyogambye nti yena surprise byaddala bituufu waliwo enalaba lwe mwagenda oba omusajja yali akuba amataffaali omwasanga ng'akuba amataffaali ono eyagira mukwano gwe eyasobya mukwano gwe yagenda ebweru n'amugoba kati nagenda ngenda ngoberera nenga ddala ebintu bino bibeera ki nze sibikkiriza bamanyi bino byembalaba oli mugenze ate olwo ebirabo bye tuba tugabye olwo tuba tubyegulidde mumala ne mubipaaka emmotoka ne mugeddayo nabyo nga mumaze okukola vidiyo yammwe ne mupaakinga mu mmotoka yammwe omanyi olumu tugaba n'amamotoka njirinde waliwo era n'omuwala omulala mwatwalira omusajja naye ng'omuwala agikoze surprise eyo nga mukyala wa waka nga mukyala wa waka nga mukyala w'oyo omwami mwatwalira surprise kati omwana neyefuula nkyetakola ki tabimanyi naye ng'ate omuwala eyasetinga kino kimpitiriddeko bannaye munnange sikirabangako lwakuba yatumye ebigambo bimubuze but all in all akusiima ndabya nga musanyufu akwagala nnyo andazi kino this is real love ate omanyi kino nkigereza nze ku maama wange nange nga nkula oba mu buwala bwange kkula oba olaba maama we abantu abali special gyali bayogerako ababa bayambyeko nno zino n'essimu azikuba owulira kati noono niba batangambye ebingi nsobola okukitegeera bali close ne maama kati asoomanya obulungi bw'omuntu through the mam naye byalabyeko mbadde simanyi nti naki nali nkukoledde mu mazima gennyini mbadde simanyi mbadde siebalangako nti ono amazeeko eddembe era essimu mbadde nsiŋŋana funa za maama nze maama wa Margaret nanti kati ono akyafuna manga ne maama akuba abadde so active annaye baita surprise entuufu so baagala okusiima webale kubeera kubaterawo ddaala in life webale kubaagala tebakutekinga for granted nowentandika okubala abalamu nebibagamba sibiraba mu butuufu but byali binene nga bitegeeza kinene gye bali bye bayita oluyimba lwa Gundi yayimba lwani olwa Judith Babirye obuntu obutonotono bwokola mukwano I think I'm really very happy. Thank you. It's too much. N'ebigambo bimpweddeko. N'ebigambo sibirina. I've become what can I say? Emotional. It is too much. Okay, I may not be that speechless, but it is too much on my side. Okay. People, I always talk about people with Yamba, but they don't
nono lwali twali twogera timbadde njogerako noono kino omwana gwe naweerera n'amaze okusoma makerere bikie okukubira ku kasimu teri ngaye tomwagalako nno kinene just kyoba wamwagaliza abeere bulungi in life but just a phone call hello daddy how are you nono kyemugambye I wish you well daddy oli bulungi nokuwa bwe updates nti kati daddy munnange emirimu gigenda bulungi gwe kikuwa essanyu so oba toyina kyomusaba nti kola kino nina abantu bangi bempingeze nnyo nomuyambako something after that nagamba kyalina okuba nakitwala nti it had to happen. The people take it for granted that it was your responsibility. Ate ogenda okulaba nga n'olwesi ne responsibility zo tolina zituuka oba n'olekawo responsibility zono you give a hand ate oluusi bw'otadde nnyo amaanyi amangi ate wotatadde maanyi wotatadde maanyi gosobola kulaba ate kati olaba naye ate wotadde amaanyi amangi n'olabira ddala nti you strain you going loans kiraba so this is really very big. This girl is not is a girl tonyomanga kintu nkozi tetumaze ebbanga era kati waali mmanyi musanyufu leero luno babosi be bamutwala Algeria kati obwedda ndi bubya ngamba shifo bawandikeddeyo bagenda flight yaabwe eri just mu bbanga ttono bagende family yonna for Christmas holiday kati obwedda ali ku bunkenke mutuukayo ddi kale muyinza obituusaayo naye nga ndi ku nnyonyi sisobola kwogerako naye so she loves you so much bisobola omulema wano okwogera akwagala nnyo akuvaluwinga nnyo akusiima nnyo. I ever realized that this girl loves me? Sure. No, I couldn't. Kale kojja musiibule ogende weetegeke. Why? Nze nnyo nkwagaliza olugendo olulungi. Christmas ennungi. Amina, nembe temulya Christmas muli basiraamu. Abaana bwe batagirya eyo tugirya. Bambi neyanziza nnyo. Weebale nnyo surprise mama nasanja mutuusiza obubaka. Kale kojja. Omwana surprise nze. Real surprise. This is real bannaye. Kale mukwano naffe katukusiibule bbayi. Abaana bankutte ebifaananyi bannaye. Kale mukwano ensi tuba tulina ogiraga ku bintu ebirungi ku bantu abalungi si buli budde bantu kulaba ku mawulire only bad news gondi yasse gundi ono yabbye enkoko ya gundi ono yakoze okitegeera ate siza Christmas holidays ababbi ono yanya ku dona akasimali abantu balina okulaba ku bino omanyi abantu tusanze nnyo abantu olinga agamba nze nakoowa okuyamba nakoowa abantu tebasiima but at least people through watching this program tuzizaamu n'abalala amaanyi ti gwe Katonda bakusobozesezza bonna bayambe. You never know who will appreciate. And that's what I tell my people. Isn't it what I tell you always? Yes. Yes. You just play your part. Give them what you have. Part yo gochejjeko. And don't give. Throwing awe mmere ng'omulala yandigiridde olugoye olulala terugase olusuule. Give it to someone. Isn't that my speech? Yeah. That is my gospel. Lwaki olugwe toyagala kulamba lwaki olugamba ate ng'okikola with no intentions nti kamuwe nanga nzirize si banja you never know kati obadde wano oli bibyo andi mukusumagira osanze susumagira simu yeera bataddeko bu video babadde era ku YouTube naye nga buli kweza nnyo nga nsumagide nevasi bannange naye nga thanks for being good omuntu asobola okuyimirira n'agamba in my life omuntu oyo nno yaliwo ku lwange newunyiza nnyo omukyalo mwewunyiza nnyo emboozi agifunye lwaki nze gwalowoozezzaako ate sirego tukijje wala nga bwe gambye nti like a month now nze ani bannaaye katonda mulungi katonda mulungi seera kyonna eno mbadde sisuubira at least
mbadde simanyi nti nina kyenakuyambako mbadde sikimanyi. Omanyi abantu abatera okuyamba b'omutima omulungi olumu akola n'ebintu nga tabijjukira Mbadde sikimanyi. n'omujjukiza n'ebintu nti omanyi muno erumu wampa kino owanali awo n'ompereza simu ye takijjukira because aba yakikola n'akijja ku mutima nga kyafa is for you to be fine. Muyigiriza abaana bange essomo. No, they have seen. Yes. Yeah? Sikipanze. Era. So what will nasa uchicho takole? Tenda aliwa. Yes. Ashiraf naye alabye. Olaba good deeds zo zikunoonya. Bw'okola ebirungi byo n'obireka eyo byo bikunoonya. Bikusanga gy'oli. Tekibaako time guarantee yiino but byo bikusanga. What I've learned in life, help people, not expecting. Yes. Wano de nali ndi awo omusajja nandeetera ente. Ng'erina n'omwana gwayo. Nanzijukiza namuyamba. Mandi awo oli nandeetera embuzi. Namuyamba. These people have been seeing them. So I think God is good. Once in a while, there are some people who, yeah, it gives you a chance to continue helping people and not thinking about yourself only. Yes. And I think this is really a very big lesson. This one is a very big lesson. It's a very big lesson. Actually, most times people think of monetary benefit. Kati ng'omuwala ono ali bweru naye mbadde kale oli onjogera naye mugamba mwana wange tereka ssente tutagala okumewo wano tukwogereko bwogeze nti waliko ebweru naye baamini okwejjako essente n'azikuwa. This is not very little money. So really I'm very grateful. Si kyangu ensi ze balimu. Nesaawa zino omuntu okulowoozaako okusonda notukawali miliyoni 2 ozirabeko nakuteekamu akasente akatali katono and she wanted more naye nga bwoga munanga katono kazira mu liiso. This is too much. This is too much. This is very big appreciation. Mami olina kyoyogerawo tugenda sala keeke. Wali alina kyagamba daddi yenna? Mukyalo ono ekintu kyakoze sijja kimusonyiwa. Wali alina kyagamba? Nasa, you talk something. Yes, say something about the surprise. Ku bigambo bya daddi byayogedde. Agnes, come and say something. Oyiseemu lesson ki? Okitegeera. Temwabagamba nga mumanye bayinza omubbirako. Kati oyizeemu ki mu ekyo? For example, okuyamba omuntu. Yes. Kanyambe kale biyamanga tesuubira I don't expect anything. Kyonna. Ate message ki gy'olina eri daddy? Kubanga ffe we've seen cases si bataata bonna nti bafaayo. Teyanze. National there are some homes nga daddy tayinza tuula wano n'omwana n'atuula wali oba wulira daddy baga maama wuuyo nga buli mwana oyo ajja dduka. We've been there. Nze ntambula mu buli maka. I've experienced it all. Kati okusinziira nti gwe you can be there daddy nakuyita gundi jangu kiraga friendship and communication wakati wammwe. So kati daddy bubaka kiboyinza omugamba according to the way bwaba raising bwaba kuziza bwafuddeyo byo bingi. Naye tata Yesu mwebaza byonna byatukoledde na buli muntu gwabikoledde mwebaza kubanga okuva wona mbadde mpitanga naye the stories ebyo mbizeemu bingi. At least Mukama yaba blessing with a different dad. Yes. Okusinziira munange. Ate you can find some dads nga ne sentence fayo bazina nenga tebafaayo. Bangi nnyo. So kati if you have a dad afaayo kyaba yeetaaga in return kumulaga laavu
bwakulaga nti beera wa mazima mu nsi beera wa mazima byebyo byongera taata emyaka in life bw'oba oyagala taata omuluzinga amangu muwe stress erwaza ate essanyu lya taata limu abaana ne mami abaana mu essanyu lyabwe ye obugagga obwabukola ebibyo byakoze abikoze talina bugagga bwakutuma but for you to be well off in life oyobeere gy'oli omumaking a proud mutabani nno wagundi omwana oyo alina empisa omwana oyo tayita ku muntu omwana oyo n'owoteeka wali ssente tazibba bwe bulamu bwa taata bwoba omuwadde mu nsi ate toyinzaga nti omanyi katonda omutya nga tokola ebyo ku muzadde so obulamu bwe butyo butambula and life is what you make it. True. Yes. Tendo, come. Tendo naye kajja atubuuzeeko okozi Tendo gwe nsanze wano ani gwe nsanze ati oli nansimaidi abadde amanyi omugambi abadde ali mu kketta wano watudde bansurprise nze nakumpa fruits wano miyembe nga ngamba bannaaye kumbe nga there is something big. Nze kyensobola okugamba taata okusooka nange mwebaza olwa buli kimu kyankoledde era njagala omugamba nange neegomba okubeera nga ye. Yes, you inspire me to be like you. Sure. Nange njagala mbeere n'omutima ng'ogwa taata. Taata ye muntu ayamba ne bw'olaba nga tasaanidde ne olaba nti atuuse ku endi nti talina kukola kintu akikola ng'era talina kyasuubira era nnyongera omugamba asigale bw'atyo Mukama agenda kwongera okukusanyusa through us and through other people b'oyambye. Agnes omukesi mulengedde nengaanawe agenda mulabula kumba alimu nebandeka wano batuuzizza nawe nyinza okuba nga mbadde nsumagidde nga n'okwasa manjasani kuba nga mbadde mutulo wakabira akugiddeeko batakugiddeeko kinyambyeko ekyo ngaasoose nze kyenyinza ogamba anko ti yebale twagala natulabirira era yebale kubeera nnyo friendly kyensinga omwagalako ali sofani tosobola beerawo newebowa ng'olina badde manyirwa akuba bagenyi baffe kumbe is like that. Yeah, ate ali ayamba nnyo abantu anko webale nnyo. Okay. Thank you so much. Asirafu waliwo naafuuse bize naye munnamawulire kyenyinza ogamba anko akatuyambye nnyo obeera mu buzibu akuyambako akuyambako nakutoola mu buzibu bwoba oyinawo omukabirira akola ki ayambwako kati gwokanyamukaabirira olw'olumu ng'okikiwa kijja kuggwa. nange njize njagala nfuna akasente nange nkolereko abanyamba naye nja muyamba nabanga nfunye sente. Okay. So this has been really a very big surprise. Yes. Kyemanyi n'abatulaba bafunye ekyokuyiga. Are we live on TV? We are not live, but tugiraga Sunday zibeera 12:30. Amugenda kundaga nga ne mu bipale byange. We were smart. Fanayi. Yes. Ajja kulagayo gwe katulire ku family. Perspective. Then oli yabirabira ku YouTube, Margaret. Nange msanga ku YouTube. Okay. Goodness. Mami kamwe naye ebigambo biggalawo nga eri brother we sale keki yaffe. So. Ne madamu mumutumireko ataliiwo. Nasa jangu omukubira olabe oba naamufuna. Mwannyinaze nze neebaza mwannyinaze
olw'embeera gye tukolaganamu buli wembeera ne mbaako ekinyiziza ne mukubira sooka nagamba kakkana n'ayangwako nagamba ekyo kirina kubeera bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nagamba nedda sooka ojje tumala okyogeramu tulabe nongaakojja nina akantu akankutte bwe kati ka ssente mmeka nindamu eddakiika 2 zo sizinaawo kati nindamu eddakiika nga 2 dakiika 2 olutuuka aba amaze oziteeka ku ssimu kale so neebaza nnyo mwanyinaze weebale nnyo weebalire ddala gwe onyinza okugamba nti njagala emitwalo 5 yagirabanga ekitono naye ate kunze kiba kinene kiba kinene kunze ekintu ekyo sometimes abantu abagaba abalina omutima bwe gutyo otuuka nga awulira oli part of him nga ne bwaba talinaawo talina bwakikugamba nti talina naye nga ye aba yeewaayo nti bambi addukidde gyendi nze suubirye kati aba tayagala naye kumala maanyi okujjako gakuzzaamu era ye ku saidi yo tasobola kugamba nti sirina tasobola wabula kugamba nindaamu eddakiika bati abantu oluusi batera bateekera for granted nti oyo ne bwe muwa muweeki ndaba alina kati mwebaza omuntu agaba naye aba ayagala okuweebwa mwebaza ate era kati ye alaba nti akolera golaba akolera naye ate gwe akatini kano k'omuleetera ate kamuwa kinene nnyo n'agamba ye omuntu ono asobodde okumpa kino nakino nakino so mwanyinaze weebale nnyo weebale nnyo weebalire ddala madamu abadde akutte wano nensooka kati naye kamugambe wano surprise ye alioko kati nze abimukubira ate direct ate nze agikubako nenyonona network Hello. Ndozo badoga oba ati ani ankubira nga ali ku video wali je baleko nnyabo Kale nnyabo naye je baleko nnyabo yenze nakawombe Shifa Hope nkola ku Spark TV Iye nnyabo program bagita weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one Iye nnyabo tubadde tuzze surprising eggwe nkyala Lilian n'omwami wo mwakola ebirungi mbulamu bwa Margaret ne mami we era nga bagala basiima banange nga tweyanza Hello Hello ba surprise nze wano naye ebirungi bagamba sibimanyi kubanga sibijjukira banange nga kyamaanyi naye senga banayisenga n'atangamba kujja kubeerawo kukyekuki banange simanyi kumanya batuwoze ebbanja banange tizito much singa nno bannimbye nenzijja nembeerawo ofiiriddwa ebirimbo bali banange nanditolose ekyolumu ku mulimo wakiri ndi wano naye maama nga kyamaanyi otaddayo okundabako banange omwana atukubye omuggo owulira mpulira ssebo otaddayo okundabako bajja kuba bantutte kubanga endabika gyendabikamu nkubira ku kifaananyi naye bannange okolera ewala nga kizibu sikyali wa kitemu omwana nga atukoze ekigambo bannange simanyi bwe tunaasasula mwana bannange ondabako tombalira mu bakitemu kati bannange katonda yeebala omwana atukoze surprise kirabanga kale feka tugende mu byokulya bannange nga tumiisinze naye bannange omwana atukoze mukama katonda tugenda kulya keeki yaffe abataliwo tebagwira muti baterekereko piece bannange miisinze mukama katonda bannange nga kyamaanyi toloka kandabe naye bambi tweyanze ekitukubye wala senga uno kozi alimbalala kyokka enkya gyengenda okukola ali kabaale naliyo
mbeerewo okuba nange. Nze nakubuuza ng'obeerayo ddi ekanzi gye nkulabeko ng'ate toli. Bannange siriyo naye singa wabaddewo embeera nanditolose waki. Nandifunye kye bakulimba. Bannange. Nandifunye kye nkulimba nti ndi mulwadde? Kiwakiri oli mulwadde embeera mbi nendirinnyako. Bannayisenga mutuwoze ebbanja mutukoze ekikolwa bannange simanyi nakumanya. Nedda maama Nassa ffe tubadde naffe tusiima bye mutukoledde. Kampala bannange biri ebyabaloodi. Tubadde tusiima bye mutukoledde maama Nassa. Opisi olaba. Bano abantu obalaba ne bawulira nti ndi mulwadde teri asigalayo. Teri asigala ono bw'abeera ewala akubira omukyala genda olabe senga bw'ali era najja. Lazima mu ddakiika mbale noona emmotoka bagivuze ng'akoze ng'atuuse. Maama Nassa bambi tweyanziza nnyo byonna. Bannaye. Kale katugende mu programu eddako tugenze okusala keeki olumala no bantwala out. Naye keeki wakiri mutulekerewo. Wamma it can last for a week nze mbagambye. Bannange madamu tweyanziza naye batukoze ebyabaloodi. Okitegeera. Naye njagala obinkolereko tukole vice versa. Kati enamba yo girekeewo ogimpeera omwami oyo nja gimugjako. Senga girina. Kati kale wano bakuleeteddewo gomasi. Yes. Neyanziza munnange. Eriko ekitambaala. Eriko akagatto. Bannange. Na buli kimu ekikigenderako. Ndabirawa bannange neyanziza bannange omwana ndizayininze bannange. Kati weetegeke ngerako kuba embaga endala. Neyanziza bannange neyanziza. Eyambalo weebiri. Kiwedde. Eriwa. Ate empeta yaki ku musajja omusiraamu. Musajja omusiraamu? Weyagalira otandikira. Kale katukuleke. Kale. Bakabufunye. Bannanga abataba ku Spark TV program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Mwebale mwenna abatambudde naffe obwedda nga tubula mpaka mu kutuuka okubula kuna nti kukufuula omulimba owete wantu nga wandibadde wa ddakiika 5 kati n'obula endala 4 omuntu nagamba olwo naye yannimbye nti yawese edda nga simulaba kumbe ng'oli mu kubula naye nga we thank God nti at least tutuuse eri omuzira waffe gwe tucelebrating olunaku olwaleero twebaza Katonda nti asiimye. I was surprised. Omanyi okuyingira ng'osooba g'ogendako yennyini afaana kati ate ojjanga omugwako surprise si byangu naye nga Mukama tumwebaza anti muntu mulungi asoose wuliriza omanyi omuntu okuwa chance n'awuliriza so olumu tubasanzeeko oli takuwa chance tomunnyonnyola olukulaba ng'oli stranger awo wennyini olutalo we lutandikira naye nga Mukama mulungi nti olwaleero bigenze bulungi tebatutabukidde ate ne gwe twalidde surprise agisiimye twebaza Katonda ayongere okubakuuma ayongere okukozesa obulungi kubanga abantu bwe bati bakyusa ensi mu ngeri ennungi era babeera ekifaananyi ekituufu ekyabalala okufunirako example obutaggwamu maanyi olw'ensigo ennungi gye baba basize so twebaza n'ezzadde lyammwe lyonna Mukama aba blessing tweyanziza ate ne twebaza aba Spark TV abatuwa omukisa okulaga eggwanga n'okusiimirako abantu n'okulaga ekifaananyi ekirungi. Thank you so much. Naye nga bateekamu ssente babayita Park and Go Tours and Travel bali awo ku Entebbe Road e Kajjansi waliwo ekizimbe kiriko ekigambo nti Hamida Loft. Genda awo tutuuse mu biseera bya holidays abaagala okufuna bugetaawe trip mubeekwate bajja organizingira buli kimu mu Uganda ne outside Uganda. Tweyanziza sebo tweyanziza nnyo naffe twaniriza. Bane mujja tusale keke. You people come. Bannange. Keke no. Eno surprise sigirabanga. Celebrate you.
abalaba TV bajjaga abakumanyi bajjaga manata twita ku birthday bana si birthday it's just a surprise tumuguddeko bugwi tusala cake eno to appreciate him to celebrate his life muakambe where is the knife okay 3 2 1 0 Tata you're my superhero, daddy oli superhero wange. Kankuwane kubanga chikugwana, daddy oli superhero. Oli wanjawulo webale daddy kutulabirira. Oli wamaanyi webale daddy kutwagala ennyo. Swaziniga bamutenda bangi bamuwana alina maanyi. Naye gwe bwe mbalabala byonna byotukoledde Swaziniga omusinga ssebo. Aleka tusale keeke. Daddy abasavinge. Yes. Baby girl. Kwegamba. Keeke. Abasimayireze wedda nkuyitanga tondiiko. Nasa. You come and sit muje mutuule. Mubadde mukwata video oba mutuwa bifaananyi? Kale. Kale katuwe daddy waffe omugole obugole abantu bankoze bampadde obugole sibwetegekedde kantandikire ku gwe kituufu otandikira ku nze kennyini. Hello. Eliana keki Eliana Eliana you're too proud. High five. Nemanyi nti keeki yange nyinza okusalawo nengikola ki nentulabe ku dining ne mundaba mutya mu kunyuma kwenyumyemu enene yekyasigaddewo kamu ebifaananyi talye ebifaananyi batera okufika ne baaba kyemunkoze Eliana omwana agaana keeka omuto kwata akantu bane keeki ekyaliwo tusobola okugyeyongeza. Mama kyemutukoze sikirabanga. Eliana eat some cake. Cake afunye akantu akagala bitya akajeewa sure bannaye katubasiibule mukama abakuumi kyemutukoze tetukirabanga actually mutuwadde Christmas kino sikirabangako sure obadde omulamwa gwa sheno I believe now I believe kyekyo kyembeera ngamba abantu mutwagale olumu nga mutulagane ku bikolwa mutwagale n'ebyammwe kati ajja kuleetera nyinza okufa wano ne baleeta ebimuli ne baleeta biki nga mubuuze ebimuli byaki nga nfudde kati ntampadde ebimuli bye. Let me talk to this person. Hello. Wanji? Hello? 10, 15, 16. Yogera. Hello?
Ani ono Chozeni. Kituufu ebimuli byonna. Ebimuli byo bifunye. Yes. Kati actually kadamwe kamba bulete muletanga bimuli kuki? Ku kofini yange. Mulete bino sawa zino bino mbiryesi. Ngirabe ko kati. Nezi thank you bazigambe kati. Sawa zino. Nyato byatwale enfudde atolete ebimuli sigenda bikozesa. Era. Kichora kutana ya mama satwala bimuli. Satwala kimuli ku ntana ya mama wange. Kubanga nze ebimuli byena bimwera wano. Ebimuli bye wabimu. Nabimuwanga mulamu n'abiraba. Mukiwulidde abatulaba. So kati oliwo omutwalire ebimuli nga afudde. What is the essence? Omanyi osoba nga olina embeera gy'oyitamu oba nga oli mulwadde nga omuntu oba ng'omusaba kikuwonya n'atakikola naye ezekeesi wakiri bazeewola bacontributing nga bagikuwenga nnungi. Ono mwana ye ku kofini yange amaze ogiteekako gye neetaagako. Ebimuli byange amaze okubimpa. Omuceere 25, sukaali 25, kati oyo omwogerako oyo n'agamba kaminati maid tekatera bbula wali. Oyinza kyolina okumugambako oyo. But we are so grateful. Yes. Madam, thank you for coming. Yes, thank you for really fulfilling the obubaka bwe bakuwadde. Camera crew namwe mwebale nnyo ne munkutte nnyo musajja mbadde munene kadange mpulira tandise okuggamu olw'ebifaananyi. So we are very grateful. You have really surprised us. Thank you so much. Thank you. I wish you a safe journey. Yes. Yeah. You're welcome. Okay, muita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Nsigadde nze Nakawombe Shifa ku Spark TV we unisomagara surprise your loved one. Ne ku YouTube ekyoteeka muno searchinga. Bye bye. Thank you. Kale mama naye bali omwana omuteekamu omutima omulungi ogwo.